Okay. Olwate bulambalamba abaana bano bakomyewo abakyotera film production baana bekyotera be bakutuusako sinema yaffe eri gy'omanyi nga Kawanga ate natera bakomyewo balese kino Uganda kyaffe ekyolwaleero Adantech Media Kenya Records kyotera film production babeegase wamu ne MK Video Center bebagenda okubanga bakutuusaako kino ate kyotayika kuleka ng'osibwa bulambalamba esinema yaffe bagiyise ensi yaffe kateesigwa ye sinema yaffe ey'olwaleero era nga batugamba nti firimu eno ya Duncan Katala film by Duncan Katala era nga batugamba nti sinema eno bagizanya okusinziirako ebyo ebyaliyo tesibwa Mwesige Alex era nga agenda kuweereza nga executive producer ate nga mwali location manager bamuyise Kasanya Samusade tugenda maaso eno etandise Duncan Katala ne Lubega bali ku ddembe be bali ku kamera okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo so nga Lubega Fred custom designer oba casting designer Sebyala Kenneth nabeeranga assistant director Duncan Katala nabeera omugasigasi editor ow'okuntikko Tibakonera Juliet yakola ku welfare ensi yaffe David Lutalo akayimba ako kowulira ye sound track Mwesige Alex nakolanga script advisor ate nga Duncan Katala nabeera director ate nga producer ffe okuntikko ensi yaffe kateesigwa kyekina Uganda kyaffe kitandise era nga kikutusibwako MK Video Center wali ku Majestic Plaza level ya 5 edduuka namba 8 olina ogenda maaso n'okulika nga osuubulawo sinema okuzituusa ku bannayuganda wonna wonna wooli naye nga ate tokubamu kopi kani yetandikidde we wano waliwo bannaffe bagenda maaso n'okukakkalabya bali ku kayini kali kennyini akakalu kati baba bali wano Mama Katamba najja wabula Mama Katamba gwekyasinza osenya enku ku kyalo kuno kama wewe obukwatiriza omulira nti mulina okusaba naye ne mukazi wamwe mugamba ayiga okusenya enku naye nga bwe yabawa kati bali wano bapakasi baluganda abooluganda bano ababiri omu azze ne mukazi we amanyiddwa nga Shadiya naye waliwo ataliiwo amanyiddwa nga Kasiita kati Kasiita yagenze okulaba omugagga naye mmanyi nti no mulamu oyo atulyamu olukwe kati ffe tuli eno tukola mbwagenze kulaba mugagga kati gyavaako ye Duncan Katala omujjukira mu sinema emanyiddwa nga Kawanga sinema yabwe eno yali ya mulembe nnyo Kawanga era genda kwemuka ogigule osobola okulaba nga olaba abaana bano ekyakabi kye bakola babayita bakyotera film production kati be baleese n'eno emanyiddwa ng'ensi yaffe kateesigwa kati agenda tuwa sente olwaleero agambye nti bwe tumala okukola wano nga tugenda atusasula kati katandikire wano olaba obunafu kyokka yakajja ate yatandise okuba endaaya wabula mulamu okumanya olimye otuyanye n'ennyindo kati Kasiita ebintu byeyaye yatandikira mu kuziika muddo Kasiita tolima bwotyo ye Alex Mwesige original names golooza tunaalima tuti tunaamalako ddi ennimiro nene bweti anti bw'olima ng'okuba endaaya nze nkubulira nze baabawo tojja kufuna mulimu mulala firimu eno bagikola era nga bagizanya okusinziirako ebyo ebyaliyo kale oluvannyuma ennyo nga bannyuka baluganda 3 naye ng'owooluganda omu ye yali yamala dde okuwasa gwe bayita ekintu ye yali yamala dde okuwa alla kati tudde eno ku bulooka omanye ekirombo ekirimu mu kisenyi ate ekyebbumba kati okubayo bulooka si kyangu naye bavubuka mmwe mukimanyi nti ekidomola mwakirese kati omugagga kyava jja naye bamunafuna esene ng'ekidomola mukireseyo bakibba ani agenda basasula buli munajja nga ngula bidomola
watulese n'olujja tonalulongoosa notugaa naye kanayi mugagafu watugambye ogenda kulongoosa olujja tugenda ofulumiza bulooka wabusota kyokka ettaka tewalizeemu we bulooka nga 100 kati mukube nno bulooka nga 100 lujja mbasotera obudongo nze mbasootera obudongo ate mbaterereza olujja mbasasula ki guno omulimu twekwekamu guno omulimu mwekwekamu mwekweke temugutegeera waliwo ekirombe naye nga kirimu kisenyi ate ekisenyi ekyebbumba kati jjukira ebbumba likwata kati olikubamu akatiba oba olina okigwako abooluganda bano omulimu gwabwe gwakupakasa ku kyalo kuno kuliko ekintu kuliko Kasiita ne Kateesigwa katono ali emabega yekintu era omukyalo oyo Shadia mukyala we Kasiita yewe t-shirt ey'ebikuubo ku mabbali eri gwe bayita Kateesigwa Alex Mwesige original names zekyendaba kangene manjo kati ze kanyingize enkumbi kali bunafu yagala ogenda okubanja olamu Shadia nange akamere neerabira munange nange sirimiridde bulungi baluganda basatu wabula baali bakwatagana era nga omulimu gwe baali bakwata ku kyalo kuno kugenda maaso nakulima nimbizaako kati eringa eriyo abakozi eno eriyo bansanga bisibe mwana okimanyi nti kijana kazia kabuze naku zino mwana kajja kabuze mwana ate nenago yenyini gyetutegula terabika mwana omanye enkola kati enkola ziweddeko tulina ogenda maaso n'okuleka nga tufunayo nago okitegede mwana tegoli kyali yakuuma omutindo ate olaba kyali oli gwe tugenda okubbako omumwanyi yakuuma omutindo mwana olunaku lumu tujja kuva mu bwavuze nkuwulira ulira okuloota ate okimanyi ngaolunaku abo baba n'emboozi baba ne puroguramu eziva mu bwavu be bamanyi abagagga be bamanyi eyalemererwa be bamanyi aganya otunda be bamanyi atunda ettaka naye nga yatomera abo be bamanyi omusika eyafunamu omusika ataafunamu abo kakati tudda ku Kasiita Kasiita ono ye defense w'oku kyalo Kasiita kiki nti ati mbadde ntwala biwata kati neokoze emirimu naye Kasiita omulimu gwe mutakoze teguliyo ffe tukola teri mulimu gwe tutaffe tukola kati no nina ekirombe fetukubira ddala mukuba bulooka laba nnono bwabuuza bwange wansi kati no ninayo bulooka bwange bwenjagala okumaliza bali abadde babukuba balemereddwa kati buli bulooka ya 85 naye ebyokulya birina okubaawo basibumu sente era ate n'ekirala tulina okuyingira ekirombe nga sente weziri ekintu ne Kateesigwa bazibu ku sente kale defense mujayitayo tulabe bulooka bagikubira 85 bakozi ye Kasiita bamuyita Duncan Kataala original names efirimu eno evuddemu Kyotera film production baana b'ekyotera kugambe bakutuusako sinema yaffe eri emanyiddwa nga Kawanga genda oginonyeeko genda mu MK Video Center oba kuba ku 070 10 55 osobola okulabika nga omanya sinema eziriyo naddilwe bagenda okufulumya n'amateeka akyagaliwo ku bina Uganda ogenda naye sitawo yagana okuweerera school fees nasoma wasoma kuba buloka taata nasoma be baana bano abooluganda kati bava eri bajja ate bakube ku bulooka baali tebeekanaza mirimu era nga buli kimu kyonna baali bakikola naye ogwa bulooka guno gulekanga oguganye kati ekirala baali balina nnyo omuzannyo awamu n'emboozi mu kukola basajja basatu naye ng'osobola obbasanga nga olubimbi oli abadde sirias ng'abadde w'omu asobola obbakubisaamu ono n'apyatamu twagala bulooka 10 naye laba enkuba egenda okuba bulooka 10 beba oluganda basatu Kateesigwa ye mukulu nekuddako ekintu ono yasembayo wansi naye ye ekintu yawasa niwayi mbadde ne plan musoke mutulewa ntuwumulemu okimanyi nti netutabe na plan tugenda fiira mu bwavu mu bupakasi mama Katongole ne mutabani we balina akabiina kati kyenalabye mama Katongole balina akabiina ne mutabani we nenkegomba bino simanya bino simanyi basonda sente
okumala emyezi emeka kati mbu basevinga oba myezi 8 ne bawa asooka emyezi 8 ne bawa ddako nga bawa omuntu omu kati emyezi egiddako ne bawa omulala emyezi 8 naye jukira sente z'abantu zakupakasa kati esimayo lwekyo ekibiina kinaba kiyinirirawo tulowooza naffe ebbanga litumaze mu bwavu kati nange mbadde ndowoozeza ebbanga litumaze mu bwavu lwaki etukola kibiina kifanaganako bwe kityo akkiriza teekawo n'omukono akkiriza ateekawo n'omukono Kateesigwa yasooka boolaba tusooke kuwange naye katusooke kuwaani ate obupapula tukiwo tukuba obupapula nti wano tewali bupapula era tukasuka obudongo waki kati fena tukaniga obudongo mu bbanga akasooka ogwo gwe tuwa tubale tubala 1 2 3 mukanyuge Kateesigwa ye yakanyuga wansi era ke kasooka okugwa magezi gatta Kateesigwa yasoose bagaba oluvannyuma lwa myezi 8 ekibiina ate ebyekyalo obimanyi teri constitution teri minutes zibaddewo tukikoze ekibiina kyaffe naye mbasaba tubeere bamazima nga bakola ekibiina omulango ogwali emabega w'ekibiina kubeera n'amazima kubanga muno esente tuzijja wala era tuleme okweryamu enkwe kati Kateesigwa nga baba bagamba tetulina kweryamu nkwe lwaki tukikoze okwejja mu bwavu tusobole okugenda maaso naffe nga tukulaakulana myezi 8 kati kitegeeza nti mu mwaka kyenkana bawaamu omuntu omu kati giri emyezi 4 egisigaddeko ne bagattako ate emyezi 4 egy'omwaka ogujja ne basobola okubanga nga bawa ate omulala naye nga sente ze tukula zonna tuziteeka mu kibiina kubanga ano tuli mu kyalo emmere tugijja mu kyalo ate olusi ne gye tulima tujjayo emmere sente zo ziba nnyingi senga muba bakozi bwe mupata n'olubimbi lwa 60,000 bwe mulumira wiiki 2 ngezo muziteeka wali ku akiba daba bulooka ate kanoko kanafuwala mwetaka galigalire mukatiba mmwe omujjukira mu Kawanga nga akuweereza nga Kawanga muganda wa Muchina nkoye kati nga wayise emyezi 4 ekibiina kyaffe nga kitambula tugenda okulengera Kateesigwa Alex Mwesigye original names atambula naye nga like alina ebimuzunza omutwe kyabasinkana defense ne mwana mwe muli bakozi mukola mwana bemfulira nga mbenyumirizaamu kati defense agamba abenyumirizaamu kubanga bakwata akayini bakambwe bwe badda ku mulimu tebadda mu kusaaga ate buzibu ki tukola defense naye ninamu obuzibu ne baganda bange tukola akabiina buzibu ki nti twakola akabiina mwezi 8 nga buli mwezi 8 tugabawulira twali 3 nanga akabiina kafa katambula kati agamba twali 3 akabiina nkatambula kitu basikatamu omukazi naye bajja ne bakiteekamu Shadiya mulamu waffe nekitabuka zeewonga kyammwe mwali mukikoze nga baluganda ate olina akiteekamu omukyala jjukira omukyala wadde aba yafumbira wammwe naye aba si wa Luganda kati ono kintu engeri nye mulimu mukazi wa asikaza wuwe kati kiraga mbu ekintu asikaza wuwe olw'okuba nti neyebba wa Shadiya kati kiteeza baganda abo ogenda basuula kati nze ngenda basuula nkole akabiina akange sente zonna zifiidde mezangwa ng'omanyi sente zange zifiirayo amaanyi ge tukozesa ogamanyi naye aba tebatera kuba na mpisa mukanye kati defense aleta amagezi nti bakanye olw'ensonga bano ba Luganda ate ebita by'Oluganda tebyatika n'ebikonagana bitya kubanga kyembalabyemu balinga bagala okuntunda nange bwafuna ezange nga mbaviira kati siri wakwavu Kateesigwa agamba bwe naafuna ngenda kubaviira kyokka jjukira ye yakwata ennamba emu ye Kateesigwa defense ekibiina kinawangaala tulaba ensi yaffe Kateesigwa ye sinema mundagala kukola akabiina ye musindikire kale kati gwe wafunayo omuntu yenna naagala okukola akabiina nze wendi kati nga wayise omwaka gumu luvannyuma lwabyo luvannyuma lwetwayogera wali ne defense tuyita mu bwangu nga wayise mwaka gumu tugenda okulengera tudda ku kizimbe ekiteredde obulungi entende ogenda okwetegereza ng'omugaga w'okumudiima ye Kateesigwa omugaga w'okumudiima eyanayira eyimirirawo wali kasingosingo
nawe baby ndaga wenkwatira. Nawe baby leka nawe wenkwatira nze baby. Kakati Katesigwa yakeranga mu bibimbi by'okukyalo ali eno ne ba baby. Yafune sente Katesigwa. Katesigwa yafune sente. Katesigwa abeera na baby. Katesigwa ng'avudde mu kubeera ne baby. Olwanairo lubeerawo wali ku mabbali. Katesigwa esente yagifuna. Ebikalu ajula kusabinkisa mulawo. Amasimu gafuuka ng'amasimu. Gwasikaali beera sirias ku mulimu gwo. Bwe mba kugambye nti tokkiriza muntu yenna kuyingira mba ntegeezeza nti twalina kuyingira. Kakati omwaka gugenda okwetuluula nga Katesigwa baganda be yabaabya. Era bw'abaabya kale bo ne basigala mu mbeera embi. Katesigwa era ye kale yasimbula. Tugende leero ne bwe kiba ki Katesigwa alina otusasula. Katesigwa yatwabya. Katesigwa nabba n'abantu abalala be baali akoze naye akabiina. Katesigwa n'afuna esente n'adduka ne ku kyalo. Katesigwa asula mu bikomera nga bakikonkona naye ng'ano waliwo asikaali n'avaayo ne masiki ye. Sebo gye baliko Katesigwa gyali nimwe luno yajja luno luli ne mugoba tuliranga obibuuzani gwe lukiseera ozunga ano bosi yangano okugulira abantu gwe kasajja gwe leero tuze tumazeeko kati leero baze babiri ani gomanyira asikaali bamukubamu ebiri mwe bosi ate mulabye ndeseeyo akasaale kange kasaaleko ate toyiga nayingira mu nyumba yaffe ku manyoko toyigira omanyi sente ezateekebwa kuno nga zaffe yala siruwala yabaabya n'ababubiina be yali akoze nabo. Katesigwa yali mugezi nnyo n'abeetikka era ensi n'agifuula Katesigwa. muze kuyomba bakulu wange mwekiki Katesigwa watubba ez'abalala zibbe naye ezaffe zituwe. twakwesiga ne tubeera sente omulundi ogwasooka. Katesigwa twakwesiga ne tukwasa sente zaffe ezasooka. Katesigwa n'okwata miliyoni zaffe 16 zonna n'ogenda bugenzi. Katesigwa Katesigwa kati kandeete sente zammwe mubeeraawo kanzije ke azireete oba tetuddamu kubeera baganda be tulekeyo aleete sente zaffe. Kumbe Katesigwa bwe yayingira mu ndaja n'akabazi wakabazi nnyo. Katesigwa mwongereko eri akabazi kati bw'amala obbafubutula bano ne baddayo. Yali nkola nnungi ey'okubala ekibiina, yali nkola mbi ey'okutandika ne Katesigwa nga baaba. nze mutuufu simanyi tuwa ne muka Yali nkola nkyamu ey'okubalyamu olukwe. nakikuuta atweta okufa Kati bano basigala ndofuna obwavu bayunka butaaba. Katesigwa abagirayo kabazi. bono simanyiddeko ddala mutuufu kye tugenda kukola. Embeera egenda twonooneka bwonoonekezi kale sente zaffe twamwa nnyingi. Katesigwa yabagiddeyo akabazi ate nga simwetegefu nnyo. Kakati tudde eno ku mabbali. Katesigwa okuva abayi bano lwe bamulumbyemu. Katesigwa alina sente. Kati Katesigwa ng'ayimbula poliisi. Mujje wange mumanyirirewo. Ate omuntu bw'afuna sente nga badde wakuzikozesa bukyamu azikozesa bukyamu. Baganda be tabawendulidde poliisi. Kasita agenda okusitula amaaso yatya. Kasita oyagala kudduka jatugende tudduka ki olaba tubadde oyagala ogende kwali ku poliisi eriyo kati musonga katini nnyo wati tumale tukomewo afade tinakoze eki tewali ate kati tulina musango tugende kwanza poliisi tumale kulaba kukolayo ka statement katini uyo tolina musango male kukomawo otegedde sina musango ate kati uganda kiri poliisi yammwe kitomanyi ndino poliisi ekolera bantu poliisi ekolera bantu ba wansi bantu ba bulijjo kati n'ekintu nga naye
kasita nga bamufuna babasibira ki bewuunya nnyo tebalina muntu gwe baali balimidde n'abawa sente ze ne batamalayo lubimbi kakati kasiita n'ekintu baba ne babatwala ku poliisi kade bafuluma ebweru nga bagamba manyi nti madde mwagala kuta Kateesigwa tumutta kyate muganda waffe yatuba n'okubba statement ngitegedde mwagadde okumubba nga mumuwaayiriza mwagadde okumutta mumuwaayiriza mbu yababba oli alina sente Kateesigwa alina sente taagala kawawa teyeerega nansiringa alina dduumu omanyi omuntu bwakola sente ebisigadde bigoberera yayala weetegereze naye muno mumpale muno muyiza obulamu enjaga tugende kati zino enviri ziyinza obutanywa njaga tugende musango gwakubiri ngufunidde wano oli munywa njaga ofaanana enjaga tonyana njaga wabula ofaanana enjaga kati ogwo nagwo musango tugende bakandakaya nako naye nga kasiita n'ekintu Kateesigwa yatugende tugende enja kukubamu mutetemegu naye tugende oyagala kutoroka oyagala kutoroka erugende ku polisi kama mumbulire mutandika dikuta katsika Kateesigwa nfunye musango mulala eyo nkaba yabatemu musango mulala njifunye eyo nkaba yabatemu oyagala kukungula kyalo kimalawo eyo nago omusango kati emisango bagifunira mu kkubo nga bagenda wonaona osasamade maviiri ofaanana njaga tugende labeyo njaga kati eyo nga tuvaayo tudda ku bali ba sente bano abaana bakyotera firimu production be bakuleetedde eno ensi yaffe Kateesigwa era ng'egenda maaso eno eri abanywi era nga bali ba sente ekinsanyusa teri bagamba mbu bano banywi ba sente kyokka nga sente bazinywa bunywi naye buli abala bagamba bali ba sente naye nga sente bazinywa bunywi osanga omuli wa sente ng'agenze mu bbaala n'atumye kuleeti tewabaawo kyakulya naye bamutuma muli wa sente mufo ky'omutuma omunyi we sente kale oba omuzinyi wa sente kubanga sente abazizinamu tugenda maaso kati ku bali ba sente ku mabbali tugenda okulengera waliwo gwe bakubira essimu Shadia munayi mulamu w'obba wange bamusibye ne muganda we Kateesigwa mulamu wange yabasibisiza oli eyatubba gwe naggamba bakoze eki munayi naye njala agendayo mala bitegera naye nayinza okudda nga babatutte sitegedde emisango gwe batwalidde kati Shadia yalina muganda we omu ku bali ba sente era nga ye muntu gwe yali asobola okuddukirako okumutegeeza nti bange bamusibye kati olwo tugendako latya Shadia munayi nange simanyi kumba olwo omuli wa sente yali ayinamu kasente oba bbaawo bamusibye embeera y'ogenda maaso n'omugjayo ku poliisi nebyogenda okukozesa nga tannavaayo bindekere esente ngenda gireeta yaweereza muganda we bambi Shadia tewali wadde kati abali ba sente kati tudda ku kagege bava kulya sente n'okunywa sente omunyikira ku misinema era Kawanga nga akuweereza nga kagege mwana muwala Raida Nanyunya be bamukubava okulya sente wali mugamba muti abaana b'e Masaka mwenna abantu b'e Masaka Kyotera n'ebitundu ebyetooloddeawo abaana babano batandise obaleetera ekyakabi kya bode nange njikiriza Chalo ezo enviiri tesobola kubanga tesasibye kakati ezo enviiri tesobola kubanga tenywa njaga baguddwako ekirala attempted murder tubaguddeko omusango attempted murder
You went and tried to kill your brother. Mugenda gira muri wano. Kati mugenda gira muri wano mpaka bawereze patro babatwale ko ruzira. Ako kuta maganda yamwe. Mugezako kutane maganda ya bazine mviri kunywanjaga okuba mulanga ya basezi. Genda ku basement pale muri mu bituli kati tetugenda kusiba mpale kujja mu bituli. Tugenda kusiba mpale kujja mu bwo. Sijinywanga ko sibimanye ebyenja. Tonyanga kunjaga ngo gifana. Betonyanga konjaga ngo gifana n'emisango egisinga baji bafunira wano nga babatwala. Kati sigwa baganda babasibye. Afande teke una akubaza Livansi Nyongo dawo. Afande teke akubaza bicycle kiki. Ngenge tolako tata. Bali ndako bela mu bana musajja. Ngaba siba. Ababiri Katasi kwano nanyini basiba ali eno muli wa sente okufaako obuvi. Yabba baganda be atawamu n'ekyo atandise batulugunya. Babasibye omusango ogwa attempted murder. Yegenda maaso okuva mbannaffe abachotera film production. Ensi yaffe Katesigwa baganda be yabasibye. Jukira gwe mulabi w'ebinaganda nagamba nti oba oyagala gula kamu oba kusuubula kwate kuba ogenda wali eri ku Majestic Plaza ku level ey'okutaano edduuka namba 8 wosanga MK Video Center. Kati be basibye baade bakava ne mu nnimiro ku kipakasi tebanalya kantu. Baavu bazibu tebalina adde ekikumi kino bakivaamu batya. Tofaayo embeera tujja giwona. Guma yekintu agumya kasiita. Guma wali kyakola kasiita oyo ebiri Katesigwa. Guma babajjeemu engoye. Kati ekintu yagumya kasiita ate naye gamuyitamu. Mugamba Katonda lwaki tetuyamba. Katesigwa yatubba ate oluvannyuma n'atusiba. Weekwase Mukama Katonda omanyi ebitabo bitugamba bweweesigamire. Kati Katesigwa bw'abasiba simanyi oba kasiita anaamalako mukomera yakamalamu eddakiika 2 naye omubiri gumuwedde ensiri. Mwana gweze sikuluma omubiri guwedde nawo kyokka bakamuyingizaayo. Oyinza bamusibidde emyaka 7 n'ekitundu. Ensiri eri wano eruma. Wano waliwo ensiri esinga ekiyenje obunene. Nagaga kaate ayiseko ku popi. Afande kiki musajja mbulina obulina baana no ba maama be njagala obaraga omuliro nakubye mbwa oza bukyatambula. Kati kalika oyinza olwoza tukasibidde emyaka 8 akoko kagenda fiira wano. Esente weeziri abaana abo bakubenga emboko ku makya ez'olweggulo engeri gyekuba nti kubako akawewo bayiweeko amazzi bakalakate sente ziizo. Ebisaayo badde obizingidde munda nti kungulu mbadde ndabako ka mutwalo kokka. Kati wiiki ejja nja kusalako ngenda kubakuba. Kati gwe basibire wano basobole ofiira wano. Kati nga bagenda mu kooti bagendayo kizengenda woza n'ezembwa sente azirina ze yababba kwakolera ogenda maaso nobatulugunya. Okumanya kitugo bakitabuse n'aba. Bwasikaali afande abo bantu batemu nnyonyo. Betaaga mu kiboko saazi naye ate nkulabye nga wali eri balina ke bakunyiga. Kino kiwanvu kyawanvu okwegamba obwongo bwonna ne busula. Obwongo bwonna ekyo kiwanvu kyabiri. Kali engeri gye kaliiko ennyama entono kakube 15 ekitegedde obukongovule. Genda okuba batemula bantu. Afande okubulire. Afande ngenda kubinyama. Afande esente Katesigwa ovanga ku muntu ng'akusibye naye ate katwalayo n'empeerezi. Katesigwa teyakoma ku kyakubasiba yateekayo n'empeerezi aweerera.
kadi ne balyoka bakalakata bali kati Shadia omanyi baali bantu bonna nga bakukyalo era nga bamukwano mikwano gyange owa emikwano gyange mwana nawulira babasiba kati wiiki namba kati nenjogera muko nabo kati nembaga bakoleko okunoonyereza kakati agamba nti nakubidde ku muganda wange omanyi muganda wange yali asomye amateeka wadde byali biganye naye byagenda okulema ng'ate era alina waatuuse kati alina bannamateeka banne emikwano gye amateeka tegajja kole ne jambi ogiraba ejja kola mateeka tajja kola jambi ejja kola kale wayita akaseera tugenda okulengera waliwo abagenyi abajja ku kyalo sebo naye ensonga etuleese tetuli bannamateeka bano be bannamateeka abagenda ate nabbye eki ze kubuuzaako nedda tetulina kyowabbye gya kasiita n'ekintu kale tuze kunoonyereza ku misango gino egya kasiita n'ekintu kiki kye mumanyi ku ekintu ne kasiita tebalina misango babasibira bwereere kateesigwa abasiba lwakuba balina sente tubadde wano oli kasooli gwe muyiseko wali tubadde twakamukoola basajja balimi tewali buzibu kati bagenda maaso n'okuleka nga bakola okunoonyereza mpola mpola the private investigators private investigators era nga mwanyi muganda wa Shadia yeyamusindise yeyabasindise yatudda ku maama Katamba ali wano yakungudde ekijanjaalo kye ali wano akinyiga miggo kitongole ky'abannamateeka muni tuvudde mu kitongole ky'abannamateeka the private investigators era nga twagala ogenda maaso n'okunoonyereza ku musango gufuuse namulanda nga malebere g'embuzi ku kyalo kuno abwe owa emisango gyabwe sigimanyi nnyo maama tubadde tumanyi naawe olina bwe tomanyiiko mune naffe tubadde tumanyi nti oba olina kyomanyi sirina sirina nnyo bafuuse ekizibu sikimanyi kati sooka otubuulire omanyi munange okusinziira ku lipooti eriwo mbu kateesi kasiita n'ekintu badde bafuuka obuzibu ku kyalo kuno nti sibawulirangako obuzibu bwonna bwonna omanyi tubeera ku byalo buno naye n'abantu aba bulijjo baba balaba nti ono alimu embeera bweti n'oli noono kalaati tudda batuuka ku difensi jukira difensi mukwano gwani gwa kateesigwa ate kateesigwa ye kalunsambulira se mukyalo kyange mwe mutuuka mutya mukyalo kyange simanyi mwe muli bapya kuno mukyalo kyange de mu kitongole ky'abannamateeka ssebo mune tuvudde mu kitongole ky'abannamateeka mukyalo kyange temumaze nakuŋŋamba mwagala noonyeza ku kyalo kyange temwantegeezeza kateesigwa twagala kumanya ku musango gwa kateesigwa ne baganda be ekintu ne kasiita kateesigwa n'ekintu kateesigwa n'ekintu abo sibamanyi difensi n'abeeganirawo nga lumu January sibamanyi kyokka ye difensi sibamanyi jukira ne mugwano gwa kateesigwa kakyava jayo esimu wulira abantu ababeera ku kyalo Mr. Kateesigwa waayi Mr. Kateesigwa nerya Mr. yaliteekako obuzibu bwazze dda ku kyalo okimanyi nti obuzibu bwazze dda obuzibu bwazze dda ku kyalo bannamateeka wasibye baganda bo bannamateeka bali kuno bagenda babuuza munakyalo omu ku omu bantu bate basiwanewo baze bambuuliriza nze mbeeganye bweganyi mbagambye mwe sibamanyi ewange mbagambye sibamanyi era kyoba okola difensi ono mwagirira enviri z'omucucu ono anaabaamu omulamwa kunju bajja byonoona bagenda babuuza omu ku omu nju ku nju kale ebbanga nga ligenda litambula Shadia yali alina otwalanga akamere okutwalira ba ne mulamu we tuli ku nsi Kateesigwa ani muganda wo kale ayinza okuba muganda wo ku by'omusaayi naye atuukawa ku kigambo ky'essente kale Shadia ne mu nnyumba atyamu naye ate mulamu we simanyi ng'anaamalako kubanga bamusibya alina kilo 16 kati layika awezaamu 9 era singa bitwalayo wiiki endala bajja mujja mukomera muno nga wa kilo 8 nakubiddeko ku mulamu wammwe naye yagambye ajja gezaako tewali kyakola munnange era ate ekyokusooka ovanga ku muntu ng'akusiba naye ng'alina essente naye nga gwe gwasiba tolina ssente
oyinza owulira firimu bwetandika bweggwako n'oyingira ne mu episode endala ng'akusiba alina sente nga gwe tolina. Aya jaja kitole ki olaba gemedi fupi okitegeera azize omusokoto omuwanvu oyinza olowooza disitulikiti namba okitegeera jajja nga kati tulina okuyiyayo enaago alaali ate nani acapa wano esimu allo jaja storage ha kasiita bangambye basindiseyo buli simanyi bu investigator bwe simanyi kuyita mbasaba mubunyige mangu akasente kamwe wekali jaja bwogambye jaja kaja kali kwa kiba ekyo kireke jaja alali kale bosi tugenda banyiga okitegere alo kakati ate ensobi bano gye bakola engeri gye banoonyereza n'obudde ne buziba bali ku kyalo babasindikidde medifuupi ne biri wansi kati biri wansi ate biri wansi olaba batera bwereere tebamanyi ebintu nga biwanvu yokimanyi nti tuli mu musango gw'abaluganda tufunyemu obuzibu awo kibebuno aleese lipo kati fupi aleese gya mbazzi fupi wenteko wange mutema bulago tofayo no mbazzi nze nawe namuka katajja kubusigaza na bulamu kanzije alo baba zwama budde kiro ate bakutumiranga omulanga tebakutumidde medifuupi baba embazzi alina ejambiya ne babagwako medifuupi batugamba nti bwe oyagala okubeegattako bakubire ku 0752006255 abaana bano abakyotera film production bakyayagala abazanyi ba firimu bagamba nti bakubire ku 0752006255 bwobanga olina ekitone okubeegattako enkya naawe obeere ng'ofulumira mina Uganda nga bino eno naye bwekityo bwe tugiwunzise era ng'ebadde manyiddwa nga ensi yaffe kateesigwa ebadde kutusibwako abakyotera film production nga badde Duncan Kataala, Alex Mwesige, Nanyunja mpozi Nanyunja Roida n'abalala videos Uganda badde mu kibizi badde nkutuusaako era nga sineemeno genda mu MK Video Center ensibuka ebina Uganda ku level ya 5 edduuka namba 8 wali eri ku Majestic Plaza osobole okubeera nga weefunira sinema zino abaana baffe abakyotera film production nagambye bakutuusaako neryemanyiddwa nga Kataala Amini Kawanga abadde Duncan Kataala badde akuweereza nga Kasiita Mwesiga Alex abadde akuweereza nga Kateesigwa Sebyala Kenny abadde akuweereza nga Ekintu Juliet abadde akuweereza nga Shadia Songa Nakabito Anthony abadde akuweereza nga Vicky Lubega Fred abadde nga Defense ensi Kateesigwa bwetyo bigenze tusinkana ate awalala mwire